Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako lwaleero njagadde abaana abawala mumanye ebigambo bino naddala gwe omwana omuwala agenda mu bufumbo ng'obadde ogenda mu bufumbo ebigambo bino bikulu nnyo oba bye bigambo ebyo ssenga oyo by'ateekeddwa okubeera ng'akubuulira. Tujja sooka tutunuulireko ebitonotono tujja kugenda tubitunuulira mu paaki ez'enjawulo. Njagadde mbabuulire ebigambo bino olw'ensonga tewaliwo omukyala eyambuuzizza ebigambo by'asobola okubuulira muwala we ng'agenda mu bufumbo. Ebigambo bino omwana oyo oteekeddwa bimubuulira ng'ali yekka, si kumubuulirira mu bantu, olina mubuulirira ng'ali yekka oba mudda mu kisenge kwegamba kikulu nnyo obuulirira omwana oyo nga muli babiri. Ebigambo bino bijja kuyingira omukyala oyo oba omwana oyo omuwala mu bwongo bwe. Bw'oba olina abaana bangi ewaka buli mwana mubuulirire yekka yekka, naddala ezo ensonga enkulu, naddala ezo ng'ez'obufumbo ezo ezimukwatako ez'ekikulu, buli mwana beera ng'ozimubuulira yekka. Gwe yambuuzizza ku bigambo by'oyinza okubuulira omwana oyo agenda mu bufumbo, njagadde nkubuulireyo zino ensonga ziri 10 nkulu nnyo, beera ng'ozibuulirira muwala w'oyo agenda mu bufumbo. Ekisooka omwana oyo mubuulire, mugambe nti mwana wange ogenda mu bufumbo, era otandike omugambe nti mwana wange omwami wo muwe ekitiibwa oba omusajja wo muwe ekitiibwa, era omwongerezeeko omugambe toswaza amaka gano, omugambe nti okimanyi bulungi ffe ewaffe tuli bafumbi, era omubuulire omugambe obadde mwana wa mpisa nkusaba osigale n'empisa zo. Kijja kukuyamba okuwangaala mu bufumbo singa onaaba okulembeza empisa. Ekirala omugambe nti mwana wange wayiga okufumba, fumbira ddala, teweeganyanga kufumba, fumbira omwami. Ekirala eby'okukyalakyala nkusaba obeere ng'obyesonyiwa, yagala ewakaawo, yagala amakaago, ebyo eby'okukyalakyala okudda dda beera ng'obyesonyiwa. Ekirala mwana wange tonyumya bikwata ku bbaawo, ebyama by'omu nju tobifulumya bweru. Ekirala mwana wange emikwano gikuumire wala n'omwami wo, emikwano egyo si myangu, beera ng'ogikuumira wala n'omwami wo. Ekirala obufumbo bulimu ebisoomooza bingi, naye ebyo ebisoomooza ojja bimalako ng'oli mugumiikiriza. Buli ekikusoomooza kyonna beera ng'okikwasa Mukama Katonda. Ebikusoomooza byonna ojja kuba obiyitamu bulungi nnyo singa onaaba okulembeza Mukama Katonda. N'ekisembayo beera nga weesonyiwa essimu y'omwami wo. Si kirungi kulingiriza ssimu ya mwami wo, essimu eyo ejja kumalako emirembe singa onaaba ogiringiza oba ng'ogikwatako. N'olwekyo weesonyiwe essimu y'omwami wo. Ebigambo bino by'olina okubuulira omwana oyo omuwala biwerako. Leero tutunuulidde ebyo, tujja kwongereza okwo n'ebigambo ebirala. Nja kgenda mbabuulirayo ku bigambo by'osobola okubuulira omwana oyo agenda mu bufumbo. Leero katukome ku ebyo bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.